Okutuuka ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza enteekateeka ennambulukufu. Emisinde gino kwe ginatambulira enteekateeka eno eyanjuddwa minisita w'ebyemizannyo, abavubuka n'okwewummuzamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda e Bulange Mmengo. Ssaawa 12 zennyini ez'okumakya. Abantu abatonotono abalina kkaadi ezibayita okwetaba mu misinde eginaasimbirwa Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwe basabiddwa okutandika okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya, batandike n'edduyiro ku ssaawa emu yennyini Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuuke n'oluvannyuma empologoma etuuke ku ssaawa emu n'ekitundu ez'okumakya, olwo ku ssaawa 2 zennyini esimbula abaddusi kyokka nga gino gyakuddukirwa mu lubiri munda. Buli ayitiddwa n'oweebwa ebbaluwa twandikusuubidde nga bwe mbategeezezza nti wakati w'essaawa 12 ne 12 n'ekitundu gwebeera ng'otuuse. Kuba wakati awo tulinawo bingi bye tutandyagadde musubwe nga mwe muli n'okukola dduyiro, kubanga bannaffe ab'ebyobulamu batulungamya bulungi. Tewanditandise butandisi kudduka oba kutambula nga tosoose kubugumya mubiri. Ku ssaawa 2 zennyini Ssaabasajja Kabaka nga bulijjo bwakola ajja tuwubira tusobole okutandika okutolontoka emisinde gyaffe, abanayagala mutambule, abanaasobola mudduke. Naye ng'enteekateeka eno yonna egenda kuba mu lubiri lwa baffe, tetujja kufuluma. Abantu abaguze emijoozi nga tebagenda kubeera mu lubiri basabiddwa okuŋŋaanira ku bitebe by'amasaza n'amagombolola. Olwo abanaaba tebasobodde kutuuka mu bifo ebyo bakuŋŋaanire mu kifo kye banaaba basazeewo kyokka nga bateekeddwa okugoberera amateeka gonna agatangira ekirwadde kya COVID-19. Kikulu nnyo abantu ba Kabaka okukuuma obudde. Ekyokubiri, mugoberere nnyo kubanga tukoze enteekateeka eno nga tukimanyidde ddala tugikola mu mbeera ey'omuggalo. Nabwe kityo kikulu nnyo okugoberera ennambika naye makubo gonna ge batuteereddeyo okusobola okwetangira ekirwadde kino ekya ssennyiga Lumumamawuggwe. Oweekitiibwa Ssekabembe yeebazizza abantu bonna abaguze emijoozi okuwagira enteekateeka za Kabaka ez'okudduukirira abantu be mu ngeri ezitali zimu. Baanammwe abavubuka, Kabaka be yankwasa akeera ku makya n'okwata omutwe ogumu n'ekitundu n'ogula omujoozi ogwo, oba ovuga boodabooda oba okola mulimu ki ng'okimanyidde ddala kivunaanyizibwa abo mu kuzimba n'okusitula Obwakabaka buno. Emisinde nga teginnabaawo, Oweekitiibwa Daudi Mpanga ategeeza nti olunaku lw'enkya okutandika n'essaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi wakubeerawo ebyoto ku mbuga z'amasaza n'amagombolola gonna 178 agakola Obwakabaka. Abasomesa bategekeddwa bagenda kubeerawo nga mu buli ku bigombolola kuliko omukiise alabirira ensonga ez'ebyobulamu yajja okuba nga asomesa oba omusawo gw'anaaba alonze, omukiise oyo gw'anaaba alonze ajja kuba asomesa ku mulamwa guno. Oweekitiibwa Mpanga ategeeza nti ekigendererwa ky'ebyoto bino kwe kwongera okubangula abantu ba Buganda naddala abavubuka ku kawuka ka siriimu basobole okukeewala. Mulimu okusomesa abavubuka ku kawuka ka mukenenya n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'akawuka kano n'engeri gy'okkeewalamu, ebyobuwangwa, engeri gye biyinza otuyamba mu kulwanyisa n'okumalawo mukenenya mu Buganda ne Uganda eyawamu. Wajja kubeerawo okusomesa ku mpagi z'obuntu bulamu era wajja kubeerawo n'okusomesa ku butabanguko mu maka. Omulamwa gw'emisinde gya Kabaka ku mulundi guno guli nti abaami tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya tutaase abaana ab'obuwala. Era wano Oweekitiibwa Daudi Mpanga waasinzidde n'ayogera lwaki omulamwa guno gwe gwalondeddwa. Tugenze okulaba nga emirundi mingi message etambula abakyala ne bagifuna, abasajja ne batagifuna. N'olw'ensonga eyo Ssaabasajja yasiimye omulamwa guno gutunulire ddala ku basajja n'abavubuka. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuuze. Webale nnyo munnaffe Ronald Kitanda, naawe nno